Kyabaddiya kakati mu ddakiika ezitali zaawala ku ssaawa 10 zennyini ez'akawungeezi paka emu ogenda kundabako ku Sanyuka TV and Tylor ng'ali mu bikini. Twesangeyo, mbalindiridde. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina plot enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nenkwebaza okubeera nga twegasseeko n'olunaku olwaleero. Leero olunaku lulala of course okusobola okubeera nga tubatuusaako ebintu eby'enjawulo ebitambula mu ggwanga mu entertainment world, political world ne social world. Naye nga mugamba mutya ennaku z'omwezi ziri 13 enkya Valentine's Day. Kano ke kaseera abasajja okwewamba, ke kaseera abasajja okufuna ebizibu. At this moment osobola okufiirwa. Kubanga singa tofiirwa lunaku lwa leero kiyinza obutategeereka singa ofiirwa enkya. How can you kufiirwa on Valentine's Day? Kyokka ate era ne bw'ofiirwa ebirabo olina obikola ki? So awo twagala okuweereza obubaka bagenda okukaaba officially nti sole naye nga bwe bulamu tukola ki mwe tutambulira. Kale Nana Herbal Mouthwash yono nkusabira bannange obeere nga ate omufuna. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies obeere nga ate omufuna. Kakati mwe abava ebweru w'eggwanga osobola okuba nga ate omutumye omuntu ajja n'abeera nga amukuleetera. Ate era ne bw'ogenda mu matundiro ga bannayuganda eyo ewatuukira ebintu ebikolebwa mu Uganda nga bya bannayuganda osobola okuba nga ate omusangayo. Ye Nana Herbal Mouthwash, amannyo gakuluma olira sayidi emu, ebyokyo by'ebinyogo bisannyalaza amannyogo, Nana waali okusobola okubeera nga ate akuyamba. One Voice Store bannanga abaagala okutandika bizinesi y'amasaaluuni, oyagala machine eza saloon ezigenda okuyambako okusala enviiri, oyagala abakyala abamu tebaagala babba bamwe kubakwata mu mitwe nga yakutandika kwesera musajja wo nviiri, tusobola okuguza machine. Buli kika kya machine tukirina. Tulina ez'amanda, tulina ez'amasannyalaze,
tulina ezeeru rechargeable as long as machine yesala nviiri ku one voice store osobola okuba nga ate ogifuna kuba ku namba ey'essimu eri ku screen essaawa zino basobola okuba nga bakuguza kamu ne mu bungi basobola okubeera ddala nga bakola ki bakuguza. Njagala okuba nga mbaaniriza bassebo ne bannyabo mu update ey'olunaku olwaleero era muzikiriza embere nga nkola ki nga ntandikirawo. Kakati we tugenda okutandikira social media ebuutikiddwa ebifaananyi amatendo, ebifaananyi amakula, ebifaananyi ebiwoomu. Maama Nnaalongo w'ennene omanyi batugamba Nnaalongo baba nnene. Nnaalongo w'ennene ani Tylor yagitulazeeko bulijjo gye batugamba omanyi gye batugamba nti Nnaalongo w'ennene nga tetumanyi. Leero lwe tuzudde nti ennene baali bategeeza mpale. Ani Tylor yavuddeyo mu mirembe egy'enjawulo n'yeekubya ebifaananyi ebya bikini. Bali tuludde okulaba ku bwaguuga bwa bikini ng'eno. Empale kale eri buyaddimuko naye ate bw'ogenda mu banoonyereza kubagamba zino empale ze ziriko. Naye lwakuba kale bw'ogiraba. Omanye empale zino ndowooza kirungi nnyo okumanya endabikayo. Ndabika. Nkula. Ndabika si kalungi, ndabika kamanyiramu. Enkula yo. Kaakati empale eno eya veeve etuulira kaki kano. Nnaalongo batukoze akantu. Omanyi ekigambo kye bayita self love kikulu. Nze mbabuulira. We tugenda okujja mu maaso awo abantu mugenda kulwala ebirwadde bitalina bujjanjabi lwa nsonga nti mwegomba bye mutakola ki. Ate Nnaalongo ke nkwagaddeko wasiba olubuto yalusiba. Nnaalongo ani Tylor bano. Nnaalongo ani Tylor muzungu. Omanyi abazungu muzungu tafaayo. Omuzungu oyo yakyali. Oba alina akawalaata yeeyitirawo kawalaata. Kakati Nnaalongo yagenza okulaba nga bannaye tagenda kufunayo bwa Nnaalongo buki. Tagenda kufunayo mubiri mulala. Najja yoyo. So tubadde awo ku social media tugenza okulaba nga Nnaalongo ajjeeyo eppale ne bannaye. Naye yalabise bulungi. Naye kambuze biba bimaakinze mbali manyi kano kalina okumaakinga ne kano. Ne bannaye. Ninga yo video mugirabye yoyo mukyala Sb4 mu bwati. Omanyi ennaku zino badde ngira nnyo okulaba kutuna ku Facebook ye. Ng'alina engeri gy'ateekayo obugambo obwo aniguma kola kiyinza okuba nga yeboogera nti okwakamanyisa baayawukana lwakuba munaye byogera mpula Sb4 alina entondo baayawukana. Akati mukazi akola bibi kubanga ani twali tumulabyeko nga yambadde bw'atyo. Omanyi osobola obbeera mu bufumbo omusajja n'akufuga. Agamba toyambala bikini ate ogenda okulaba alina abakazi baaki. Bikini ate nga naawe bikini oba ogikola ki? Nnaalongo bannaye. Kati kano kaki ke yabadde agezaako okukola? Basooka oba batwe ku bigambo bya Nnaalongo bino. Sooka otwe ebigambo bya Nnaalongo naye maama. Omanya ani Tylor muwala mulu. She's a nice person kati. Olwali lwange ndulina naye. She's a nice person kati. Ani batuweebweka video nga waliwo we yannyonnyoledde empale ezo. Lwaki yazambadde. Koba osooka okutuwa kuba bannaye. Mukyala Sb4 Nnaalongo. Tabaddiya kakati mu ddakiika ezitali zaawala ku ssaawa 10 zennyini ez'akawungereezi paka emu ogenda kundabako ku Sanyuka TV Ani Tylor ng'ali mu bikini. Twesangeyo mbalindiridde. Ebyo nno bwe biri naye kino kyo njagala kibagamba wano bwe kiri. Buli muntu yenna alina strength ye weekola ki? Weeri.
obulamu gye bukomyewo okubeera ng'abaana ab'obuwala gwe kyotalina weegomba kya munno nga gwe kyolina tokibulirira mu mirembe kyova olaba mweyerusizza n'osanga omwana ow'obuwala nga yeekubye naye nga ne mu kakkalako akabbulaaka we yali atuukiridde g'amazima amatuufu hipusi ntono oba ontegeera naye ate bbina alina ettutu akola ki kafeesi akola ki kati gwe bw'onaddawo n'ofokasinga nti ate sirina hipusi ng'ate feesi ogenda gibuusa amaki ensi ky'olina ky'otambula nakyo so nze ndi ttiimu ana ate muna kati hipusi anaazifuna ddi kubanga muna mujja kuddawo hipusi bikoze bitatalina ekyokubiri gw'omanyi omukazi okusindika abalongo n'abanga alina kattamyako gwe tunulira kaako omukazi azaala omwana omu n'abafuukira obuzibu olubuto lwagwa nti munnange nazaala okuzaala ne kubafuukira okuki yasindika abo wuuyo akomyewo ayokya era ndoza yakambadde Sb4 n'agamba yasuula naye kyamazima Sb4 wange ono omukazi wamuleka oba wasuula nze nkubuulira oba wasuula kubanga Kampala wano abakazi n'amala yeeyambula baba n'amagondogondo wono wewati naye olaba omubiri flat ate yenna amaakinga yenna kala yonna ogiraba emaakinga wano weeru ne wano weeru talina muganda waffe Sb4 alonda nnyo byebyo nno naye nga ananze kyenkwagadeko kibayita self-love Kampala twajjirwa abawala balina obubina ne hips be baagala okweyambula kuba kati kibaluma baba kale ye empale eyo neetaaga kiraaso gitegeera kati eno ze Mothers Union High West kakati yeekola etya High West enyweza olubuto lubeera wamu kyeva ekwata eno kumpi eyatuuka mu kaleega ekwata olubuto n'erukuumira wamu n'abasajja balina ze High West ab'embuto osoberwa nno naye birungi byerere anti tukwakaliza birungi byerere sigala ng'okola ki wekkiririzaamu kale awo tuveewo basiboni banyabo tweyongereyo kaakati olunaku olw'ejjo nabadde ndi ku mutimbagano awo ku X n'endabanga Farida Nakazibwa alwanagana n'omusajja omu kaakati alien alina show ndowooza omusawo ono yadde akomentinga negatively about show yani oba yabadde awa opinion yabadde akomentinga negatively simanyi kaakati mu kuvaayo okukomentinga negatively Farida avaayo akola ki avaayo amuwolereza amuddamu sooka mpe postinga bwe zatandise ozirinaawo gimpe yasoose omusawo avaayo akomentinga Farida akiraba tekimukola ki tekimusanyusa nga senior citizen nakawere oba ontegeera agamba nedda ekintu kyokola si kiki omuntu ku myaka egyo yandibadde ali mu ddwaliro ataasa abantu kigo wandibadde akola kino oba otegeera akantu akafaanaganako bwe katyo kaakati omusawo kumbe Farida agenda yeetaanuulira obuki omuganda agamba yeetaanuulira akalimu obuwuka kaakati kyatandise bwe kiti yavuddeyo okay agamba nti only go to this concert if you're tired of your personal belongings, phones, bags, wallets, shoes, just a den of thieves. Ng'olwo ayogera ku show yani kakati munange wavaayo okola ki okwogera ku show alien Farida akiraba tekimukola ki tekimusanyusa bwe kitamusanyusa nga adda waggulu ku tweet ye nga amugamba nti patients have died at the hands of doctors, but we haven't discouraged more to seek treatment. Looks like some doctors on X are not busy at their stations of work. Otegedde bulungi kaakati
ono bw'amala okujja wano Blair akola ki adda Blair adda amukomera wamugamba your obsession with doctors is wild. No wonder it was easy for a security guard, Sali Umar, in Dubai to con you into believing he was actually one and married you. Mumujjukira Sali. Nibannanga abasama oba abasajja beeru batomeza abakazi b'amawulire naye Sali twaseme mulabeeyo ng'afaanana na bubi. Twakukolimira Sali. Gwe Farida amulabanga mu maaso ku gundi mwasuze mutya n'akawungeezi. Okusomera amawulire Farida nakazibwe Sali. Sali no banaye. Kakati munnange tebaakomyawo na Farida n'akomawo. Pay attention to patients rather than putting other people's hustle down with your bias. That kabampane of yours is not doctor-like. N'akomawo Dr. Buleya tasirisa. Truth be told, if I were 40 years old with a 10-month-old baby to look after, I would have bigger priorities than ranting on X in the middle of such a sunny day. Singa mbadde nina emyaka 40. Nga nina omwana w'emyezi 9 gwe nina okulabirira. Ekifo ky'okudda ku X netandika okuba nga mpogganira abantu. Nandibadde nfa ku mwana kulaba oba anywedde amatu oba pampa azoonoonyeemu. Ne Farida tazikiza. You continue to exhibit unprofessional and stupidity, dear younger chap. Ekyabadde wano. Dr. n'akomawo. I knew you would resort to insults. It is always the goal to when reasoning fails, carry on, grandma. Bannanga ate ekyo kiruma abakazi bannaye. Farida ku myaka nayo isolo mwita jajja mukyala. Farida n'akomawo. Waliwo yamugambire, you continue to exhibit your unprofessional and stupidity, dear young chap. Kono namugamba nti I knew you would resort to insult. It's always the goal to when reasoning fails. Ni bannaye abantu abaana tebakyatira ddala bakulu ennaku zino. Neno business olaba kino kyenjikiriza kiri kintu kimu. Osobola okuba nga tokkiriza mu kintu muntu kyakola. Oba ontegeera. Naye emboozi yatandikidde yonna mwe mwenna bali ku mitimbagano. First of all, I like the fact that mu kivulu kyali nkyategese. This time around simanyi bana people power ni yayogedde nammwe. I like the fact that you're minding your business. Let people be. Ensene ey'okutandika okweyingiramu oli n'ategeka akantu ke n'ovaayo simanya boycott simanya kwezi muleke. Ekisooka buli bw'otambulira ennyo ku muntu omuwa amaanyi g'atalina. Oba okitegeera leka omuntu kubanga siggo wamutuma okuteekayo shooyi. Bw'afiirwa tolina amuwadde n'ekiki tolina woosalirwa. Kati waba ategese ekivulu kinga kigenda kumusala muleke. Ate bwe kinaamusala ku ate obanga tomwagala ojja bba ofunye omukisa okuseka obulungi. Naye gwe kyotamanyi nti buli bw'ovaayo n'oyogera ku kivulu ky'omuntu gw'otayagala ate oba oyongera kipromotinga. Kubanga bannayuganda abasinga ate abannayuganda bawagira nnyo mu sympathy nti bali mu kukuba kivulu kyamuki. Kakati ekintu kyasinza okubeera ekyobusiru ye gw'atayagala muntu ategese kintu. Ye gw'atayagala muntu kuvaayo n'otandika okumuvuma ennyo n'omulimirako publicly. Gwe sirika. Ekisinga obukulu oli sure togenda kubeera mu kivulu ekyo. Ekyokubiri buli woyogera ku kivulu ky'omuntu okyongera traffic. Kakati Dr. Blair oyinza okuba ng'oleese n'oleeta zinsawuti ezitunyumira ku side ya Farida. But bottom line yaki esigala eri emu. Nti Farida kyayogera osobola okuba nga tokkiririza mu kiwono kyatukoze eki kyategese. Ate tewali agenda mu kivulu ekyo nga tamanyi neeyisa n'abawagizi ba muyimbi oyo. Kakati anaagenda anaavaayo n'akaaba singa kiba kimuguddeko. Era buli omu ajja mmubuuza wagenza okugendayo nga tomanyi. Oba kitegeera. Kakati kino ky'okoze oba oyamba gw'otayagala okusinga gw'olowooza nti omukola ki.
omukuba naye in other business mwana yatujjukiza Dr. Sali yona asikali akyasoose okulabika obulungi bw'ati nno banne waliwo omusajja ajja mu bulamu buno ogamba bannali ntunuddewa naye ndowooza Farida buli bwazibirira bw'ati agamba ogusajja ogwo kyokka kyo gye kiri mu serebule ate gyebiri abasajja gye bali eyo nga bazannya n'ezzaala n'agamba ebisajja gye biri nga bisibawo ne ssente bigamba olaba oteekawo mmeka nze mpa emyezi gyange ekyo kaakati emboozi ze bampa ku bawala naddala abakola ba media personality abasajja babazannya zzaala kwani asobola omukwana kati ate abawala balala bwe mutamanya balala bwe banyumiza osobola okukuula omusajja ne kimuluma n'akuteekamu ssente nze olwo gwe baŋŋambako present omu omusajja n'amuteekamu ssente n'akuteekamu bukadde ngaago n'akwata Lawrence ng'oyo n'amuwa emmotoka ey'ebbeeyi n'ofuna Lawrence olunaku lw'asoose okukwana n'akuwa obukadde obwo n'ogamba kakati nfunye omusajja alina ssente n'asooka ate n'akuwa obudde n'atakupapira n'akuwa emyezi gyenge ekyo n'abaana n'agamba kakati malira tugendeko awutu embalala eyo jjukira omusajja obadde kati bwe bakutwala mu lumu gye bakututte nga abasajja bakuteze kamera kaakati biggwa ne gayi n'abula tuddamu namukola ki ogenda okulaba X akuweereza akatambiko ng'olina eggayi ng'ate eggayi kabiina ke kalabika gwe face bakulaba kutambula kuddayo wa X kumbe X ayina akatambiko okisanga Kampala naye ebyo nno byebyo tugenda kuba nga tubirekaawo tweyongereyo ate n'amawulire amalala gakola ki kale kakati awo nga tuvuddewo njagala tugende endoza ku mboozi ya Luswa Luwemba nga sinagenda wa Luwemba sooka mpe kiripi ya Luwemba eyo owaye nga tewalabiseeko ng'ekibiina kigaba kaadi ya NUP saakubibwa simu eri bakama bange ab'ekibiina by the time press bwe yapeninze nga ndi saidi z'ematuggeeyo mu nkoko zange nga simanyi nti nange nina okukola ki nange nina okubaawo naye nakubiridde bukubire nsobole okuba nga ntuukawo nagenza okuba nga atuukawo nga mpulira results wamalidde mu kyakusatu oli mumativu n'ekyo bwe natunudde mu maxes ekituufu kiri nti nange neebase nga ndaba ne ŋŋamba ye abantu b'ekawempe be tubadde tuweereza bavudde mu maxes kubanga ground ekaringa 50 kinalowoozeza era nagambye nti abantu b'ekawempe bano basobola batya ku ground kwembadde ebbanga lyonna ery'emyaka ena nga ndi mu kisiikirizi kya Honorable Segirinya nembeera nga max nvuddeyo na 39 point something nkyanoonyereza abantu bano be tubadde tuweereza ebbanga lyonna ddala bwe batuuse ku ground mwagambye nti sigwana yes kati ansa ezo kyenjagala mu bantu baffe batubuulire twongere okutematema then bwe banampa report eyo gyenja okwanja ku Mande twakulaba nga ogenze e Masaka kiki ekyakutwala ku ntaana ekisookera ddala fe abantu abalamufu tusabira abafu nga twegayirira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwera abasaasira ebyo byonna ebyabasobako so kati nali ngenze e Masaka okusookera ddala okumanya okuzimba entaana ya muganda waffe Honorable Segirinya yatuvaako nga 9 omwezi oguwedde okumanya bagizimba batya kubanga nakirimu nnyo so nali ndudde okubeera nti ŋŋendayo naye nga 9 lwe yawezezza omwezi ogumu bukyanga atuva ku maaso so nensalawo ne ttiimu yange tugende tumusabireko ongera okwegayirira wakitiibwa Allah amusonyiwe amusaasire ebyo byonna ebyamusobako amugaziyize kabbuli ye so wakati mu mbeera eyo nga bw'omanyi tuli bantu abantu tuseerera ate olulimi luno wekanga oseeredde so wakati mu kubeera ku ntaana kabbuli ya muganda waffe nenseerera ng'omuntu oba nefeeling nengetinga emotion kuba mukadde waffe yatugamba wane nnyo fight hard
bakadde bange bwanga idinze ne neetonda basuke nkutubulire ku nteekateeka y'edduwa ejja kubaayo nga 2 mwezi ogujja edduwa ya mukadde waffe Honorable Muhammad Ssegirinya. So ndi wano koowola bannayuganda mwenna ebule n'ebweya tujja genda maka g'abakadde be Peter Ssemaganda ne Sanyu Nakajumba ekaddugala Butale tuteeseteese edduwa nga 2 mwenna bannayuganda muyitibwa mubeerewo. Twogere ku abaana ensoma yaabwe abaana bazzeeyo ku ssomero. Tusookera ddala Honorable Ssegirinya teyaleka estates nnyo boolyawo nnyinene ezimuleetera essente bali mu kuddayo ku masomero era n'abasinga bazzeeyo. Twekwatakwata ng'abantu wetusobodde okutuuka ne tutuuka abasobodde okutukwatirako ne batukwatirako naye buvunaanyizibwa bwange ng'omuntu okulaba nti abaana abo batwalibwa oboolyawo ku ssomero basome kubanga waliwo n'abeeyama siika nti abaana bano bagenda bakwatako kibi kine tebannaba kutuukiza. So omuntu bw'afa bagamba abaafudde naye tugenda kulwana. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga. Kale oyo ye Luwemba. Fena tubadde tukyebuuza ebibuuzo. Lwaki Luwemba teyalabikako ku headquarters za Nopu ku Lwokubiri nga bagaba kaadi? Ngezezaako okunoonya where it is recorded. Ti kaadi yali egaba Lwakubiri. Ekyamazima sikirabye. Naye ate nze by last week on Friday nali nkimanyi ti kaadi egaba Lwakumeka. By Friday nali nkimanyi. Nze nali nkimanyi nti by Friday by Friday debate yali Lwakumeka Lwakuna yali Lwakutaano. By Friday nze nagenda okuva ku kitebe. Nze nga Sayimo ngenda okuva ku Friday ku kitebe nga nkimanyi nti kaadi ku Lwokubiri ekola ki? Egabibwa. Era ne kumpewo nakyogera. Nakimanya by Thursday lwansonga nti ku Friday saakola kumpewo. Ate nga nakyogera ku kumpewo kitiza by Thursday nali nkimanyi. Kakati nanga I can't explain how I when nakimanya ku ne bakiŋŋamba. Kyokka bakiŋŋamba kisiba official. Wakingezaako bagamba kino kyengezaako okumenyaamenya nti it was public knowledge. Kubanga siri nti no nakubirako akulira akatiko k'ebyokulonda, siri nti nakubirako Waiswa nedda. Eyakiŋŋamba was a common person nga naye yakifunye on a common platform. Kitegeeza it was public knowledge nti tulina okuleeta empapula ennaku z'omwezi nga 2 ne mmeka, wetumala tugende mu vetting, wetuba mu vetting tugende mu debate ku Lwokubiri kaadi ekole ki? It was public knowledge. However, okusinziira ku Luwemba ate ye tebaamukubira. Kyokka kyesisobola kulemerako, simanyi ba candidate abalala omwenda baakola ki? Bajja batya? Awe sikola ki? Naye ekibuuzo, lwaki wabanga babakutte, lwaki bandibadde bakubira omwenda? Kitegeeza nti bonna tebaabakola ki?
tebabakubira kubanga ne bano ne babandibadde bano bali unfair batya. They would do their best to make sure that tabe abeerawo bagabe kaadi yaabwe nga akola ki wali naye okusinziira mu information ye yagamba nti yakola ki teyaliiwo teyamanya era gye yali yagezaako okudduka okusobola okujja atuke ku kitebe naye agenda aba akyagezaako okusambyako kaadi ng'ekoze eki ebyo embeera weekola ki weeri yadde asuubiza okukola press conference olunaku olwaleero olwokuna naye n'agipushinga paka ku lwakumeka ku Monday. Nze ebigambo byange bikabye njagala okugamba Luswa biri bwe biti. Ekisooka first of all njagala okwebaza you've taken your time okukola press conference. However jjo wakoze eki wakoze interviews. Kyonna ky'onaagezaako okuddamu okukola ekisinga obukulu is career. Owotegeera abantu bali ku mutimbagano buli omu alina kyawagira naye nga tonnagenda kubawagiza olina okusooka okwefaako nga gwe omuki. Ekintu ekibi mu byobufuzi bya Uganda ng'ovuddeko okuwaayiriza kwe kulya ebigambo. Kubanga mu politics wa Uganda oli asobola okujja n'akuwaayiriza nti wayagala maamawo nga tomwagalangako emboozi n'etambula mu bantu nti oyo gw'olaba yeesimbawo yeebaka ku ki. Kati oli waaba asobola okujja n'akuwaayiriza ekintu ne kikukwatako n'olwana nakyo kikuveeko n'olumu ne kikulemera nako about gwe ky'oyogedde oba ontegeera ate n'okikyusa oba okwogera ebintu ebirabika ng'ebikontana. Nze n'endowooza yange eri bw'eti ensi eno eyagala nnyo abantu abali straight forward. Ensi eno eyagala nnyo abantu abakola ki abekkiririzaamu. Singa nze nabadde nga nze Luswa wandimbuuzizza nti waaki tewajja mu kulangira ekisooka nze nandikugambye nti already ebyali bigenda okuva mu kulangira nali mbikola ki ate nga sibikola ki sibikkiririzaamu. Kati nga kunze tekijja kumpa mirembe kujja kwefuula nti ndi musanyufu. Wajja bbaawo abakukkiriza bagambe nti akasajja kaki lwaki ojja ku kitebe kubanga ekisooka Luswa ayinza okujja independent naye ate ne kubajja ku kitebe omwenda ku 8 ogutaafuna kaadi nga bwe nabagamba olwa bajja okugenda abayinza okujja ku ki. Kati Luswa bw'avaayo n'agamba nti bannange nze byali bigenda okuva mu kulangira nali sibikkiririzaamu nga tesina gajja ku pretendingira mu maaso ga president ne friend minister nga mutima siri mukola ki aba yejjeredde singa wabaawo abajja ate ne bamanyi bajja lwaki oba namunigina oba ntegeera bulungi. Naye bino by'ogira nga weekweka bw'oti kubanga kkirizo bagaana the moment bw'osalawo n'ogamba nti ngenda kujja independent olwedde oba tokyakkiriza mu Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yavaayo n'abagamba nti nno temwekola ki. The moment you come out and challenge kyeyagamba kitegeeza now you becoming independent mind. Oba tominaako buzibu naye kati oba otandise okukozesa omutwe gwo kubanga mu biro ebiina by'obufuzi President Museveni bw'ayogera ekintu tekiddibwamu oba ntegeera oba pate bw'ayogera ekintu tekikola ki tekiddibwamu ate kila pate kyeyogere ne president kya stampinga. Kati gwe bw'osalawo okukozesa omutwe gwo kitegeeza you want to go independent. Kaakati nze kyenjala okusaba Luswa kiri kimu bw'oba osazeewo nti oyagala kujja independent kati ejjiiko giyite ki naye gy'onaakoma okubeera omukwenyikwenyi ogenda kuwa bannabyabufuzi bano omukisa okukukuba and you've created enough problems. Kaadi tennafuluma n'ogenda ku malaalo n'ovaayo ne weetonda oba okitegeera waliwo ebintu bingi ebisobola okukola ki okukuba. Kati nze nsaba bannabyabufuzi tobawa mukisa tobawa bingi bya kukuba oba ontegeera bw'oba osazeewo okugamba nti ngenda kujja nga independent now let it be jangu nga independent katandika kukulembeza ki nsonga zo. Ekyokubiri Luswa oba ogenda kujja nga independent kati kaadi ya NOP ne factor ya people power tegakyali maanyi go kati amaanyi k'oyimiridde yiseggirinya. Nze singa mbadde Luswa ku my Monday biki bye nsuubira mu press conference ya Luswa nsuubira Namwandu yali ayagala okwesimbawo nga zze ng'alangiridde nti ali ku sayidi yo. Okitegeera bulungi mu mbeera yonna lwana okonvinsinga Namwandu ajje ne bannamwandu bonna
bajje babere ku side yo bakati ye kadi gyolina kati gyoso ye mpiki gyoyina okukola ki naye singa tukihappeninga nojja mu press conference nga namwandu tomulina kitegeeza kadi yo mugenda gigabana abantu babiri oyo namwandu mulabanga azannya naye naafuna bulungi abamusolo mumusindika obulungi asofunayo abakazi 10,000 ezo abafiirwa babba baabwe nga bamanyi obuzito bw'okulabirira abaana okusigaza abaana b'omusajja afudde bagambe nti omukazi abakazi basigaza abaana abo ab'ekika bali kulya buli ssente tuwono namwandu alabirire baki bamulekwa kituufu abalina endowooza tebasobola muwa kalulu kamuyamba kuwangula naye babazannyira mu bululu bwo kati gwe factor gy'olina okutambulirako nti nabeeranga ne Sseginya twakolanga naki then namwandu najja n'akwegattako nti bannange bawange yabikolanga noono mutuyambe tutambuze omulimu tugukole ki nze omanyi nze mu bulamu obwange nsobola okukuwa endowooza yange Luswa nagimuwa nti bw'oba tebakuwadde kaadi vaayo wagira kibiina bwe kiwadde kaadi kikuyambe okuzimba momentum ojje mu 2026 ku World Council bw'ayoyagala ate ojja kukola ki ni waba sikyayagala ate siffe tumuzaala nze seesiba ku muntu Luswa aba awulira nga ayagala kugenda ku ballot kakati biki ebisobola omuyamba okugenda ku ballot n'anywerera ku walinze navudde wudda kati ekisooka ndekera okulya ebigambo kyotayimirireko tokikola ki tewali yali yakugamba kujja ku kituuti nga tewali akukase okugamba nga Mr. President webale kutegeka debate nnungi baitu ku kibiina kyaffe ekito wali osobola okukikola ki kati ate omaze okukyogera ate n'ofuluma n'ogamba debate ne badde tekola ki teyeetaagisa bajja kukusibako ekyobunnanfuusi kyendowooza nti toli oba ntegeera naye ebiseera ebisinga bagamba bali tulabira ku bikolwa byaffe ate ng'ebikolwa byaffe bitandika na kwogera so awo nze Luswa okawe nkusaba muganda wange okole ki otereezeemu I wish you the best ate akalulu ke Uganda kano okalaba Luswa asobola okujja n'akawangula eno factor mwenna abanda banjagala mugiwulire bulungi gavumenti eyagala kukozesa akalulu kano okulaga nti Nuupu yaggwamu amaanyi mu kibuga ki Kampala kati singa bafola okufunayo candidate kubanga okuwangula kwa NRM akalulu kano mikisa mitono bannange giri mitono kaakati mu kalulu kano omuntu asobola okutundikako ne bawa ekibinja ekimukkiriza mu singa aba ategekeddwa bulungi problemu yange nti ebintu byenda bagenda akola walinga batali bamukola ki bamutegeka ye Luswa tubulabyeko wano obululu paka nakati akalulu kajja ku bokyali wange abamu bagamba yakulembera abamu bagamba yakwata kyako abamu bagamba yakwata kyako naye ekyamaani akalulu kannakwedde temwakalaba abamu bagamba muwonge yafuna obululu emitwalo 2 nakwedde yafuna emitwalo 4 muwonge si ye gundi bibaddewo era ne bitambula lunamu ne bweyongerayo bo ne bakola statement yabwe nti by-election ne mugikoze eki naye byonna bye saagala olabike nga gubasindika obusindisi you should also be ready oba ontegeera so nsaba gwe ne ttiimu yo get organized kubanga ate ne challenge gyagenda okufunamu Luswa eryemu nti abadde alina ttiimu y'abamwerekerako mu kamyufu nga baana ba Nuupu ate nabo kyalina political careers ez'okukola ki kakati ogenda kulaba nga Luwemba agenda kufuna obuzibu ku badde bamuwerekera era kyova nti mu interview yasembyeyo temuli kansala n'omu yamuwerekeddeko ate nga badde batambula naye kigenda kubeera kizibu okulaba Ssewanyana ku trail yeono oba ontegeera kati mu byobufuzi weetaaga omuntu akubeererawo saakuwagirira mu mutima luli abadde alina abantu abamanyi batambula naye kati because si alina kaadi ate nga balina olutalo lwabwe olw'okulwana okufuna kaadi essaawa zino omuntu yenna anaavayo n'awagira ono ng'ate alina kaadi ya Nuupu emikisa gy'okusigaza kaadi egyo mitono kati bonna bano bakansala badde batambulira ku Luwemba emikisa gy'okutaddamu kutambula naye miki kati ekibuuzo Luwemba nga tulina nabagenda kukutambulirako naddala ab'omuzinzi betulowooza nti bakulembeze mu kibiina kya Nuupu nga tebajja kuwerekerako kubanga nabo baagala okudda mu bifo bibali mu 2026 ogenda kuyita otya mu lusozi luno lwokoze eki ebyo byebyo naye ebisinga obukulu tukwagaliza birungi bwereere akalulu okawangule tweyongerera nga wetumaliriza olunaku olw'egyo badde birthday ya Honorable Kyagulanyi era nga
activities zakoleddwa zabadde nnyingi nnyo. First of all, nayagadde the fact that yazzeeyo mu ddwaliro gye baamuzaalira, n'abaako bamaama kits z'abawa abadde baakazaala. Ekyo kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga birthday zaffe zino tuzigenda ne tuteekawo pate ez'amaanyi, tugula champagne ebifaanaganako bwe bityo. Naye ekintu nga kino tomanyi ssanyu Kyagulanyi lye yatadde ku maaso oba ku feesi z'abantu be yasanze mu malwaliro nga baakazaala. Gwe tomanyi bazadde balanse kwekkiririzamu nti omwana wange muzadde ku lunaku Kyagulanyi lwe yazaalibwako. So this is beautiful. Buli bw'oba ng'olina birthday n'ogiwaayo for charity. Naddala ng'okyalina obusobozi obukola ki? Obugaba. Mwami Kyagulanyi twagala kwagaliza mazaalibwa malungi. Weebale ku inspiring abavubuka. Era bwe yavudde eno ate badde bamutegekedde surprise ku headquarter. Bannange naye sombeka kiripu ka Kyagulanyi, ka kiripu ka Mwami Kyagulanyi then tukomewo. Happy birthday dear Rocky, happy birthday dear Rocky, happy birthday dear Rocky, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rocky. Very special. Mama wange yakolerako wano ng'omuzaalisa in the 80s. Kati nze nange 43 years ago banzaalira wano. Tuli basanyufu nnyo okujja wano olunaku luli special ennyo omwana waffe, era mbadde nsaba Mwami wange okuntereza mu Luganda naluyigira bukulu era naluyiga bukulu. Yes. Kati yawe yavuddeeyo ate n'agenda kwedikota nga amutegekedde surprise. Uganda eno ogiraba n'agikulembera naye olumu ndowooza agamba naye ensi gye nfuga nze ngifuga. Abaana ssebo baakoledde ddala amagye, omukulu ne bagita standing order ne bamuteerako bw'ati. Najja ssebo n'alambula. Bavuna foot soldier. And by the way, bano boolaba bano mpagi nnene nnyo mu byobufuzi bwa Mwami Kyagulanyi. And kino y'ensonga lwaki Mwami Kyagulanyi ayawukana ku bannabyabufuzi bonna. Bano abaana abasinga balina zibooda. Omwana amanya nti Kyagulanyi agenda hoyima n'avuga booda n'akira n'agenda asobola okujangayaniriza Kyagulanyi. Bannabyabufuzi abaasangibwawo baagenda ku masiteegi ga booda nga bagulira abantu baana ba booda ab'amafuta bajje babawerekere. Abaana bano balaba bonna nga bali wano bamwagala ku mutima. Era kino Mwami Kyagulanyi nkigamba eno omukwano bano abaana gwe balina, it is the biggest challenge gy'ogenda osinga okuba nayo mu political career yo. Kubanga bamwagala nnyo. Bano balaba nga bali wano twagenza ova ku kitebe ku Lwokubiri nga bamu banyiivu. Futusolya munabe tafunye eki? Ne because ekyabaleeta ew'omukulu ono si bifo byonna baabitadde ku mabbali ne bamukolera kino. Simanyi bino sisana bikuwaako magezi. Ne simanyi ky'oli bakolera. Kubanga obulamu bwabwe obusinga bugenda kubalibwako nnyo. Oba kitegeera nti abamu bandibadde maybe bambanyende n'ennyonyi bagenda ne baasonega akasigale ku ground tubeeremu papa waffe. Simanyi ky'oli bakolera. Nti bannabyabufuzi babadde bali attached ku bantu naye nga si bangi ababa beetoolodde. Kati bano kibinja ku gubinja ogunene ogwetoolodde eggwanga lyonna nga bafuutu soja. Kyo simanyi sisobola kulimba
nti nsobola n'okuwa amagezi nti abaana bakole bwoti sisimanyi naye nze kyemmanyi nti mu mbeera yonna abaana bano bakwagala basacrificinze obulamu bwabwe ku lwaggwe ku lulwo simanyi naye nsaba mu birowoozo byonna ne byobalowoozaako sigala ng'olowooza ku mukwano gw'abaana kubanga bakwagala bataddeyo omutima era Bobi Wine n'omuggyako bafutu soodya oba omukubi ekkonda ddene and I tell you ezimu ku project government zebadde etunuulira mu nga tetunagenda mu kalulu naye olaba bakyasobola okubeera abangi bwe bati bintu bingi ebizza okwagala okubaawulamu bafutu soodya naye ne basigala nga bakyali wamu kitegeeza omuntu gwe baagala bakyakola ki balelwe katubalekere ka kiripu ako Mwami Kyagulanyi nga atuuka ali tujja kuba nga tuddamu olunaku olw'enkya tuva ku Sb4 Official. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.